Ku Lwokubiri lwa wiiki eno eggwanga erya Bungereza nga liyita mu muwandiisi wa minisitule waalyo ow'ensonga ez'omunda Andrew Mitchell lyalangirira nti litadde envumbo ku bakungu ba gavumenti ya kuno okuli Speaker wa Parliament Right Honourable Annetta Among, eyali minisita w'ensonga za Karamoja Goret Kitutu wamu n'eyali omubeezi we Agnes Nandutu nga bano balangibwa gwanguzi bwe badda ku mabaati agalina okuweebwa abantu b'e Karamoja beddaabulule n'ekigendererwa ekyokubasikiriza baweeye emmundu ne bageezibika. Wabula omwogezi wa Paalamenti ya kuno Chris Obore yavuddeyo n'ategeeza nti Bungereza okussa envumbo ku Speaker Among yakikoze kumwesasulizaako olw'okuba nga yali mutwe mukulu mu kuyisa etteeka erikugira omukwano gw'ekifuulannenge wano era ne bannayuganda bangi buli omu ensonga eno agitapita buwe. Eno ye Paalamenti esinze okubeeramu omusimbi ogutamanyiddwa wa gye guva ng'olaba nti kwegamba bayiwa ssente. Bino lwagudde mu matu g'abannakibiina ekya National Unity Platform bajaganyizza okukira kwa kimezezza okw'enjala nga bw'abadde mu nsisinkano ne bannamawulire eyindidde mu ofiisi ye esangibwa ku kitebe kyabwe Makerere Kavude, pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti kino baali bakirindirira dda. Ensonga lwaki tubasaba abassennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba ssente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli bwe babaako gwe bataddeko nnatti tusobola bizingira mu kigambo kimu impunity. Kyagulanyi agamba nti bamaze ebbanga nga balaajanira amawanga gannaggwedda okussa envumbo ku buli atulugunya n'okunyuunyuuta bannayuganda nga kino ekyakoleddwa ku sipiika wa Paalamenti ne baminisita abuyise buwanguzi gye bali. Kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka ssente zaffe gye bainvestinga ssente zaffe okuzinyumirwa bwe banga bwe Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda bagende mu malwaliro gaffe batambulire ku nguudo zaffe bizinesi bagikolere wano n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Ayongedde n'asaba amawanga ga Bulaaya okwongera okussa nnatti ku bantu b'ekikula kino kuba bangi beekomezza ensimbi y'omuwi w'omusolo kw'ossa okuwamba buli kitongole ekyandibagambyeko. N'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa mwalati ebyo kye bayita impunity basebo ne bannyabo. Kyagulanyi ayogedde ne ku minisita w'abaana n'abavubuka omuggya Honorable Bamba Rugahara eyavaayo n'ategeeza nti waakukola ekisoboka alabe nga President Museveni asonyiwa bannakibiina kya National Unity Platform abaasibwa mu makomero olw'ensonga z'ebyobufuzi ng'ategeezezza nti bino bangi okuli ne minisita Norbert Mao bazze babyogera naye ne balemererwa okubaako kye bakola. Mwami Balamu amanye nti si yasoose Norbert Mao nga bakamu omulimu nga bamuwadde obwa minisita ebyo bye yasookeramu naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga ssaawa zino. Ayongerako nti minisita Balamu kyayogerako kiraga nti amateeka ga wano tegakyakola nga President Museveni kati ye kamala byonna ng'eggala essajja eritta ensekera ate ne likuba n'ennoga. Balamu alinga agamba nti ekkooti tezirina mugaso n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'azizza omusango nga bwe bagamba nti azizza omusango wena agenda wa minisita wa Museveni ow'abaana n'abavubuka n'omusaba ye n'agenda ewa Museveni n'afukamira Museveni n'agira nti obamute Museveni sige mateeka. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.